Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Once Bobi Wine said nti bwe mutajja mu ghetto ejja kujja oboolyawo gye muli nti bwe mugaana ababaka Parliament bwe mugaana okujja mu ghetto tereza ensonga za ghetto ate ghetto ejja genda mu Parliament byonna byamala okubaawo kaakati ate bino weetaaga obenga obimanya. Frank Gashumba ono nno ankugambye atabukidde musajja mukulu Chris Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Obore era nakuma omuliro gubadde mungi nnyo nnyini ddala. Laba byayogedde ku Muhoozi ye Honorable Zaake Francis Butebi talinayo kigambo kiwoomu na kimu eri bakulembera ggwanga lino na gavumenti eno. Omubaka Thinkasiimire Barnabas avuddeyo n'abaako ebigambo oboolyawo ne byayogera. Omutimbagano gweyongedde okukwata omuliro anti Pastor Martha namakulu waawe Nateete abaana kye bamukola yavuddeyo olunaku olwajjo n'addamu n'abaanukula. Naye tugenda banga ate tukoona ku nsonga mpitirivu zenkuleetedde oli ku BTN Media Beyond the Newsroom Mukutu Semakutu mwana wattu ate ogwokutuusaako ensonga ez'enjawulo. Wano nno wensinzira okukusaba vidiyo eno osookonye empere like bw'ojja like ejja kudduka emisinde mingi etukekulisa kino mwasobola okuba nga agifuna ate era mu ngeri yemu naawe watulaba nga gwe mulundi gw'ogusoosola vidiyo zaffe njagala okusaba otwegatteko mu butongole ng'osubscribinga. Bw'osubscribinga kitegeeza ofuuse ekitundutundu kuffe. Njagala okujjukiza tetutambula ne bannaffe musajja mukulu MC Mayor agamba nti akutegekedde ekivulu kya Friends of MC Mayor sigera bwenaku z'omwezi 18 July w'omwezi guno ate tusobole okuba nga tunyumira wali eri ku meeting point Uganda Nansana abayimbi bangi bakuleetedde omuli Lili Pazulu nabe Victor Rose, Raynan Maulana, Chris Evans, David Rutalo, n'abalala bangi nnyo nnyini ddala. Shuaman Segawa, Kwoteeka, Kasuku, Kukwazabanga n'abalala bangi bonna bagenda beerayo 18 okugula mwana wattu tiketi just omutwalo gumu gwokka ordinary ate gwa VVIP oba VIP mitwalo gijja babiri gweyagala table oba VVIP tujja gamba je kaba akakadde kamu kokka bwe kati nga bwefunira ate emmeeza. BTN Media Beyond the Newsroom gwe Mukutu Semakutu kwoli banywanyi munzikirize wano wennyini we tuba tutandikira kansooke nkuwa ebigambo bino bya musajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Gashumba. Tusooke tugendere wano. Everything is dead in this country. Buli kimu kifu Masanyalaze gali ko engulo ziri mpase buli kimu ababbi babba atenga kinuma sente government eziwereza n'omukozi wa government oli kawo oli district veterinary office boba toli willing kola resign and go eminu bajiwa abantu abaki abalala buli kimu kiri nagalale nobody is supervising eno n'ababbi nga banyakula nalabyo minister ow'ebyenguudo nga ayogera ku olugulaga nti something should be done in the media. Yes kino kiddamu jano MK buli muntu ayatabye mu kubba sente z'omuwa omusolo kooti yenna bwe muwa bail kwata engala byaye embize gitwale mu basement. Omanyi banna Uganda omanyi sente government zeeta buli mwaka nga ziri menti okukyusa obulamu bw'abantu government sente ezitaba banzibe abatonotono bazibba bubbi bonne bazimbira abakyala amayumba amaka sinagoka amayumba apartments yazimbe mukono ni atazimanyo obole mu myaka na wajja wa sente ezo in just 4 years 4 years beti kama yogera ku lifestyle 4 years yogera ku lifestyle buli mukazi we yamuzimbira amakanga go mwana bye bukedeya mukyalo funga yiga gasia wafuge watu hao basi bembwa sente government ezita ne supervision era mwabampuiza ku radio 4 radio 7 radio 8 bwoba omanye no nga waliwo bubbi bonna obukolebwa mu district mu reporting
Ebala myatanse tujja kubala but Mwami Gashumba ebintu esinga okubalamu amanyi bino byenyi byoyogeddeko ababbi bamanyiddwa yo kwataka abamu noleka abalala. Yes. So what do you omuntu ya sanctioning sente boboleze babba lwaki takwatibwa? Buli sente yonna ya Parliament tefuluma nga permanent secretary wa Parliament tagisayininze ani permanent secretary ya clerk of Parliament nesista kwa account zaabwe ngezo netujogedwa mu nsimuno ne mugamba bagashumba bebe yagalide mu gwanga muno beba bye gwanga mwana bako munyarwanda kwabo kristi yababbi mwana bako munyankole kristi yababbi abo. These are facts. Bagabana ziri ate badde bagenda kubagina emyaka 5 bayitewo tuola bali bagenda mu World Cup. Ya bangamba ekibakya voting abakiva kasitobu kulembeze bwakyuse. Can you imagine? Kati nga buli omu yawadde million 10 bagenda mu World Cup kulaba mu benchmarking what now? Can you imagine? Salizo mu omusolo zifa toge teri afaayo oyo bole yali munaku nga nabanaku bamuwebuuzaako atakuke katono tusumulula sabo jana muke nkwegayiridde buli muntu yetabye mukuba sente z'omusolo bwakwatibwa nawe bwabbayiri yole embize yo teka mu basement kuba sente weziri. Yes. Government ezita ezitene zibwa ziyamba abantu nezibwa ziyambe gwanga okola ku nguudo okola ku malwaliro masomero ulira abatono ne bazirya. Government esolo kulirizinga let's say 50 billion nga zigenda kukola kubo lito ne basoka bazifixinga kwa account zizale emyaka 2-3 50 billion bozi fixing omasente zikola njalo multiplying 18% times 50 billion mu myaka 2 ekubona itakolwa labe kubo lyagaba mulabe kuva ebunga olaba Cape wao lino ligenda ku Keke Beach lino ligenda speak zoti munyonyo awo bakoledde mu myaka emeka banga lyonna obutiyo busatu bubiri balo buna ulira bakona. Yes. Buli woyita osanga akatiyo n'omusajja omu oba babiri ensimbi bwe zigenda. Frank Gashumba agamba nti mutuyamba abantu abalinga Kristo Bore ne banna bali esente y'omwe w'omusolo banaye bwe baba batadde nti babawadde bail babateeke mu basement nti bano babbi abazze okubba okunyagulula eggwanga lino nesibe bokka ffenna tubadde tujja n'ebibuuzo bingi nga tubyebuuza. Speaker bw'aba yalinga abba kituufu tukkiriza yabba naye omumyuka we ye yafuuka atya next to Christ okubanga teyali mu lukwe lwabba. Bwe tutunuulira listi y'abatwala amabaati g'ekkalamojja gaalimu abanene bangi abamu nga kaakati babongedde n'obwa minisita abamu ku bo ne babawo obwa prime minister n'abalala naye nga bonna amannya gaabwe gaali geegamu Kristi ey'abo abeenyigira mu ssaga y'okubba amabaati g'ekkalamojja. Ndowooza singa baali bakugogola banditandikidde awo okulaba nga bagogola n'okukyusa ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Olunaku lumu Bobi Wine yagamba nti Parliament bwerigaana okujja mu ghetto lwakiri ghetto ejja genda mu Parliament. Kino kye yali ategeeza. Musajja mukulu amanyikiddwako bulungi nga General Damulira ali eyo mu bitundu by'ejjinja nesooka owuliriza ebigambo bye. Egeto present woye, egeto present woye, egeto present woye. Acha, chacha. Eboda boda woye. Senga mungi jirenjaga mu ghetto nze bisigadde nga mbindekera. Because that is one thing which is killing you people, but you don't realize it. Musajja mukulu General Damulira nga ali eyo mu bitundu by'ejjinja nga akola zi slogans z'abaana b'omu ghetto. Ndowooza kati ekituufu mugenda mu kikakasa nti Bobi Wine alina wajja eggwanga lino ne waalisa. Because recently tewaliwo mukulembeze yadde omu yali asobola kuvaayo gendako mu ghetto na kulaba biki ebituufu ebiruma abaana bano. Until when Bobi Wine came out n'abavuganye n'abafuukira akayinja mu ngatto. Kati they have started to prioritize bano abaana b'omu ghetto. A big up to Bobi Wine kubanga alina ekyenjawulo oba oliawo kye yakola ekitaaliwo okumala ebbanga. Bino ebigambo bya mubaka
Honorable Zaake Francis Butebi soko ulirize kasi minenga wenare minenga alaba kimukwata kungalaba and treated very unfairly naye munaffe oyo nga tawulira ani right nobani tamongo yali speaker the former speaker nga tawulira banadini bamugambako Zaake muleke just work out issues mulabenga I understand you mukuba member wa committee eno gyokulembera kati nze ng'omuntu sina kubeera vengeful okulaba nti nze ate nkola revenge. You want revenge? I just need to show her the real leadership. Kuba abantu banyinyo balowooza ffe nga nze Ssaabazooganyi ffe tetuli ba administrators tisula kukulembera naye ate kati nze ssaawa zino nze nina okumulagako nti rules must be followed. So nti amateeka gasobola kubanga gyetuwulira nti weeswanta kumulagako neswanta kumulagako obukulembeze obutuufu bwe bubeera amateeka ye gennyini ge yeekolera bagassa batya mu nkola kati agenda kuba member nga ntudde wali eri yaali eri again Mr. Chairperson now he has to make sure that she catches the eye of the presiding officer. Agenda buyindi the eye of the chairman. If she wants to speak she must speak through me. How things can really change. Tekatinze Parliament atenze tasubira nti ngenda mugana nze sina muyisa bubi nze namalako omwaka nenkwata omwaka omulala nga sisobola kulaba nga njogera. It was very embarrassing because you're being put into parliament to represent your people. You must speak. You cannot come with a list of people who are going to speak. To access a microphone inakubango inakusoka kwekyanga kinze kyovola nali neyisa mu mbeera ebeera bwetyo nalina kusoka kucyanka na mu parliament kubanga nze mumanyi ndi Ssaabazooganyi okulemererwa waakiri nyuno na bwe bigaana waakiri nja kulinnya ku mmeeza ekyo kyali kirungi nati kati nze siremererwa kuba abantu nabagamba sigenda kulemererwa kati gwe bungana okwogera kati oba oyagala nkola eki waakiri olinnya ku mmeeza nzize wano mpise ku show nina kugira naye buli wemba njagala okwogera lindako katono screen tugimenya okulemererwa mpise kwogera ate toyagala njogere so nze waliwo efuga bbi mu parliament ebiseera ebyo. Of course the worst parliament ever, the worst parliament nagenda mu bukiiko emirundi 3 oba kukwagadayo nagendayo mulundi gumu ku bya Professor Nawangu ati naye nga era nayo ne NBC. Omubaka Zaake Francis Butebi agamba the 11th parliament of Uganda, it was the worst parliament Uganda has ever had mu byafaayo era Anita Among ye muntu akyasembye okukubiriza obubi parliament naye wabula ye n'agamba nti nze sigenda mutreatinga oba kumuyisa mu mbeera Anita Among gye yampisaamu newankubadde nti twatuuka mu kaseera ng'ensi yonna ekiraba nga n'aba-NRM bennyini bamugambako ne bamugamba naye lwaki Zaake tomuleka Zaake ng'omulemezzaamu nnyo. So Zaake Francis Butebi agamba nti ebyo byonna katubireke bibe ebyayita wabula njagala kulaga Anita Among essomo buti obukulembeze obutuufu bwe bubeera. Omwana Zaake yeyagadde. Anyway, kankuwe ebigambo bino soka owulirize wane Zaake Francis oneera katini wuliriza. Songa y'obulyake nalabyeko ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Wangadya ngaddako ebbali nga kati president the other day yasooka kwemulugunya nti alina abalyake bye yayogerako agati ngenda okuwulira nti ate baabasonyiye. How serious are we with the fight against corruption? Fe tukanya nti omuntu ne wababbi katono katya buba bubbi obubbi tebuliiko kigero nti ono mutono ono munene obubbi bubeera buki bubbi kyovola baffe ow'ebitaano twabikolewo mangu era omuntu alina osooka oweebwa omudaali mu kulwanyisa enguzi bamuyita president Kyagulanyi Ssentamu era bano baagala kulaba nga bateekawo embeera beefule nti bo be bachampioni ba fighting corruption, of which is not the case because Bwami Kyagulanyi ye yasooka obbalaga ekkubo ababbi ate be bakuza olwaleero ojja kulabanga gwe baga nti kati kuba fena tukkanya nti parliament ebadde etambula bubi naye ojja kulabanga ye oli ali waka ate abakozi be bo batwaliddwa muki mukomera naye ye tatwaliddwa
kati kyovola banze ngeje bamumpadde nga member singa mba ntambuza ensonga nempuliramu abantu abayita eno omanyi komitizo nazo zirimu obubbi komiti zirimu obubbi bungi nabo mwebuli naye zikati awo kyovola abantu kati essuubi balina muzaake bagazi zaake kati gwetambuza komiti ku mateeka nga bwe gali singa olaba kwagira bwati nawe muyite tulabe nga naawe ogoberera amateeka okola ekitu mubadde mukaabanga Hon Zaake obadde ku mwanju mu kulwanyisa enguzi n'okulwana okulwanyisa enguzi era nkyagirwanyisa commitment ya Mwai Museveni n'ababaka ba NRM ne cabinet this time round ku nguzi erabika eri quite strict. Let the actions begin. Ebigambo bikome ebikula bibeere binene besonyiwa ebintu by'okukwata abantu baffe batabasibe bonna bali mu makomera fight enene obudde buno bwamala nga bateekamu ssente okukwata muwanga kivumba muzze mu kkomera obudde bwamala obungi ennyo okubanga bali kubulemedde ku Dr. Kizza Besigye obudde obwo babumale mu kulaba nga bakwata ababbi babasibe abanini balamu wamulabye embaale newala ave kukwata obukwasi bano abantu just a small engineer yeka bwabanga amuyingiza yes ayingireyo ne ba accounting officer bagendeyo bakaawo bagendeyo bano benyini ba accounting officers mu ministries enjawulo abo teryabogera kaaba bali omwo era ogenda kulaba list ya government no bagenda fuluma ya bapia ba accounting officers egenda kufuluma very soon ba PS permanent secretaries egenda kufuluma very soon ogenda kulaba bagoba mu ministries enjawulo zonna zade ba complaining ko zonna ezisinga okuvamu obubbi obwo IGG bwabadde ayogerako ogenda kulaba nga babakyusiza naye nga ate abasinze okubba ate babawe ebifo ebinene ebisingako ogenda kulaba let the fight begin from there state government kati bano bali dropped and not only being dropped sent to luzira obubbi butandikira kuba permanent secretary banange accounting officers obubbi we butandikira we basignatory kwa account sente zibawo zitya tolabawo willingness ya government okola kino will eri mu bigambo we have very good policies about corruption we have very beautiful words that we talk against corruption. You have former minister Nandutu yasingisibwa omusanga ali mukomera olina Nandutu abalala ababba amapati bali mukomera je bali nedda esazo twandibadde olwaleero twogera ku speaker naye yandibadde gyali prime minister yandibadde azibwa ekifo kya prime minister bonna bandibadde balimida yandibaddewa government yonna yandibadde nze nenkwasibwamu sabazoganyi bonna mu Uganda ndekamu bantu ba bulijjo bandibadde mida mukomera bandibadde mukomera mabega mitayimbwa mida so mumbere negenda mu maaso balaga nti nno baagala okutuyamba okulwanisa obubbi naye tebali mu kutuyamba oli akuterayo eddaala naye nga tayagala olikwateko oveeyo ebigambo by'omubaka Zaake Francis Butebi byagera maaso n'okuba nga ayogera agamba nti tosobola banga ogamba nti olwanyisa nguzi nga gwe custodian waayo omukulu tosobola nti singa bweguli bwe gutyo nga bwe byogerwa singa speaker ali munda prime minister n'abalala bonna abenyigira mu nsonga z'okubba amabaati g'ekkalamojja n'ebirala wabula Zaake nga ye omubaka yewera nkolokooto ku internet kuno kwazzeeko omusumba ndowooza yabadde ayagala masannyalaze naye gguka tugamuwerumu omusumba ono ye Namakula Martha naye mpulira ye Ssemakula Bawembu ye Ssemakula Martha yavuddeyo n'ayanukula ebigambo by'abantu omanyi abaana bamuyisaamu eggaali kati wulira byayogedde naye lwaki nze yali malaaya munvuma obwamalaaya. Why do you abuse me that I was a harlot? Wano mu Uganda tulinawo omukulembeze. In Uganda we have a leader. Gwe mutaddemu essuubira mwe mugwe mulaba ng'omulokozi. Whom you see as a savior. Naye yali Ssaabayaga. And he was a real person that was ng'aginywa n'ayagaza Uganda yonna okuginywa. And he could smoke ganja. Naye kati gwe mulaba ng'omulokozi wammwe. But that one is the one that you see as your savior. Kakati Katonda n'alese yali malaaya. So the Lord has brought somebody whom you say was a harlot. Azokkomyawo essuubi mu baali baweddemu essuubi. Has come to restore hope unto the people that suubirira mu Katonda edde oli mutendereza. Hope in God at last you shall praise the Lord. Zikubire Katonda engalo ezo nga za waggulu. More hand clap unto the Father. Zikubire Katonda engalo I'm telling you.
kubuulira abaali bamalaya the people that were once ne hallowed basaabayaga and the people that were smoking bwe ganja. kasita okyukira katonda The moment you turn to God, abayaga abali the people that smoke waliwo ganja, katonda asobola okukyusa ebyafaayo there byammwe is a God that can change your history. bw'obanga wali malaya nga bwe bantuuma If you were hallowed as they say, kankubulire saala terimba prayer lies not. katonda akagambo ako nkagala nnyo dawudi bw'agamba suubirira mu katonda edda oli mutendereza Hope in God, at last you shall praise the Lord. kankwate ku muliraano wange gwe nkwatira ku oyo Tap your muŋŋambire neighbor, suubirira mu katonda hope in God. ne bw'oba wali malaya Even if you were hallowed, ensinga ekumanyiddemu ekyo and the Lord knows you by bwe that, suubirira mu katonda hope in God. edda oli mutendereza At last you shall praise the Lord. kwata ku mukono omulala alabikayo yali saabayaga mukwateko mugambe Tap your neighbor and tell them, ne bw'oba wali onywa ya uganda yonna even if you are smoking bwe ganja, kasita osuubirira mu the katonda moment you hope in edda God, oli at mutendereza last you shall praise the zikubire Lord. amasebagala enjaga ne bw'oba wali onywa ya uganda yonna Even if you are smoking ganja, suubirira mu katonda hope in God. edda oli mutendereza At last you shall nga praise the katonda Lord. afudde ensonga mu ggwanga zikubire When the katonda Lord engalo nga has made you a zaawaggulu point of reference. kama waffe omulungi yeebazibwe Amen. onvuma otya nti nali malaaya How can you abuse me that I was a nga harlot? ne gw'onvumira yali saabayaga And even the person of whom you are abusing me used ng'anywa to ya smoke, uganda yonna and he could smoke ganja in the ajagaza waist, n'abadde taginywa and even he could inspire the person that was not smoking it. muggulu waliyo katonda omanyi nabagamba nti abantu abamu tebadisavinga kubeera basumba era nze sibayita abantu b'ensingayo obutawa respect mu nsi muno beba the so-called pastors. I don't, but those whom I respect are the elders. Munfune bulungi era omuntu oba musumba oba ani ngenda okumuwa ekitiibwa kye nkimuwa okusinziira ku biki ebimufuluma mu kamwa. Kati bw'owulira ebigambo bya Martha yavuddeyo ekyaleeta bino byonna n'agamba nti omuntu kyolireka kikumalenga oli yagenda nga yeeyagalira mu nsi ng'ali bulungi nnyo ng'alina buli kimu naye sitaani n'amukuba akaama nti olaba otya bufuuka omubaka n'afuuka omubaka Parliamentary wa Kyaddondo sitaani teyakomaawo n'amukuba akaama osobola watya ng'ozze ku ntebe y'owa pulezidenti sitaani n'amusuuzaawo amaka ge amalungi ennyo n'akwata kakazi k'akalungi ne badduka ne bagenda mu America. That is stupidity of a highest level. Martha Jiwayolesa. Kati, if you believe that he was the same God who transformed the Bobi Wine from being who he was, the Bobi Wine of 2006 and so on, to this Bobi Wine, abantu ensi yonna gw'erinamu essuubi. Kati gwe yali aliko ekizibu. Gwolowooza lwaki bwe wali mu bwamalaaya tewabeera comfortable nekikumala kuba ebintu by'ensi bikumalenga wandibadde kikumala ekyokuba malaaya n'osigalayo mu mabaala nga weetunda nga bakugula. Ne bw'oba olinamu element ya transforming okubeera ky'oli olwaleero then kitegeeza nti tetulina beera mu comfortable zone every time olina okubeera ng'onoonya ekkuba okubaako ekirala kye weeyongera. Omuntu ate transforming, omuntu ateeyongerako aba afaanagana n'omufu. Ebyo bigambo biri mu Bible simayo baggo gisoma oba togisoma. Ne bano abantu abamba ne mudduke mu makanisa g'abantu abalinga bwe batyo. Mubadduke. Kuba tebalina kye babagattako. Ono ye tayina. Kati wulira. Twafunye muganda wa bugingo naye nga mukazi eddebe. Wulira nabeeni alemba mu kituufu nga bw'okyenyumirizaamu ng'oli malaaya weetunda oli neggu. Kati bakasitomaawo abaakugulanga wabalekawa nabo wagenda nabo mu kyaki. Omanyi mugenda ne mwekozesa ebintu okuba mwagala kutulendinga. Golowooza n'obwoba state ekuwagira wanakolabye no ku Parliament. Golowooza byoba byagala. So Pastor Massa Masani Pastor Massa
bye bamukutte ne bakola bati ne bakanyuga eri eddebe. BTN Media Builder Newsroom gwe mukoso kwoli mbagaliza bye bonjagaliza tusikale mu mboze ndala mpitirivu ate zegena basito okuberanga. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.